Simbaaniriza akadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya mwenna mwenna abafollowinga fa ADTV ginembeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigana ekadde mpa ne updates ezinavaliyo mba n'amawulire agaba gatambulatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda bagita fa ADTV ensonga za Pentagon yerabikanga etaliiyo era ng'endiga zirindira bwerere wetegereza information etambula Pastor Bugingo ku Sunday service odi yabule na confirming n'agamba nti ensimbi ez'okusimba Pentagon nti tebatuuka wadde na mukoota yazo ze balinawo esente mpitirivu n'abagamba nti omulimu ogwo munene Pastor Bugingo gwe yeerizeeko era nabagamba nti ndiga zijja kuzonda ensimbi zibuze nga zikooye akati oli yakulina confirminga n'agamba nti ensimbi zibalinawo tebalina wadde kasa ne 30% teweza imagine 30% kibategeeza bayinza okuba balinawo 5% 5% ba engineer Pastor Bugingo abudde confirminga n'agamba nti yafunye ba engineer ne ba engineer abo nti baagalako 30% ate zite zibalinawo ntono imagine ndiga zitudde nga zisonda ensimbi kuva 2019 mpaka kakati zikyasonda esente zikyagaanya okubanga ziwera tetumanyi Pastor Bugingo bazikolamu bibye oba ensimbi zempitirivu ekyamazima n'okuzimba ne Pentagon nayo si muzannyo ekyamazima si muzannyo Pastor Bugingo anze okuba ensimbi ezimu yazikozesaamu ebibye naye nga n'okuzimba Pentagon si muzannyo sente empitirivu sente nyingi sente empitirivu era nga abasinga nezokubanga kwakibakonfamya nga bagamba nti Pentagon si yakuzimbibwa tugiveeko kituufu Pentagon teriiyo abasinga nasokubanga bakola ki balinza okubanga bakkiriza nti Pentagon teriiyo akati binaggwerawa endiga zinakola zinakyusa mu neeyisa kuba Pastor Bugingo endiga zinamwefuulira Pentagon ndowooza ajja kuba agivaako bufi completely ajjukira omwaka oguwedde Pastor Bugingo ava nakonfaminga nti waliwo ensimbi ezaafu kuzimba Pentagon ezabbiwa obukadde 65 almost n'okudda waggulu obukadde 65 plus eyaziba kimanyi oba poliisi yamukwata oba nedda naye nga zaali za kuzimba Pentagon ezo ensente empitirivu obukadde 65 omuyayise bwe yakuliita nabo bali bagamba yaddukira salize emitiiyana zaali za kuzimba Pentagon abantu bangi bava nga bawakanya ekintu kino nga bagamba nti Pastor Bugingo alimba nti agezaako okuba nga akola ki agezaako okuba nti neyekwatako bisibika kati munnange yo Pentagon erabika teriiyo olw'ensonga nti ensimbi mukulu Bugingo agamba nti esente entono jjukira Pastor Bugingo bagamba nti ajagule emmotoka empya oluvannyuma lw'emmotoka ye gye bamukweramu amasasi eyali ku kitebe ky'abambega wali ekivuli okubanga bambega baagimuddiza naye nga bagenda ogimuddiza ng'olweri yagula dda emmotoka endala abasinga bave nga bagamba nti emmotoka gye yagula emperimbukadde almost nga 5 and above 500 Ugandan kwama 5 millions eza Uganda 500 millions 500 bukadde bitano saa 5 wabula obukadde 5 mbwese emmotoka eyo zesente zikola ki zesente zeerimu odaawulira bantu bangi banga bagamba nti Pastor Bugingo ajatuukiriza nti akole ki nti adduke mu Uganda olw'ensonga nti endiga zijja kumutabukira era abasinga bagamba nti Pastor Bugingo yagula dde ennyumba mu ggwanga erya America nti era obuolyawo giba giwunye nti gyajja okuddukira simanyi information baba bagijja babagatambuza amawulire naye nga si bagamba nti Pastor Bugingo yeeteekateeka olw'ensonga nti akisuubira nti bijja kutabuka naye gwe emmotoka yabukadde 5 nga ziba sente nyingi naye zonna nsimbi zaali za kuzimba Pentagon kibategeeza nti obaolyawo singa teyagula mmotoka obaolyawo bandibadde ne ka 30% naye nga yabulira konfaminga n'agamba nti ensimbi ze beetaaga zirimu almost obuwumbi 1,000 naye nga obuwumbi 1,000 obumanyi 1 billion emu yokka okugiweza ekyamazibayo Pentagon teriiyo nange nzikiriza Pentagon teriiyo bukadde obuwumbi 1,000 bagenda bujja ng'ate zebasondawo zebakozesaamu zebasondawo zebagulamu emmotoka kubanga obukadde ebitaano obwo obuteresi ne musonda n'obulala 5 mu mwezi za billion ne busondawo n'obulala 5
bilioni emu n'ekitundu emusana n'obula 5 bilioni 2 muma ne muweza ka 30% ba engineer ke baagalako ne batandika omulimu naye ate ze mukola ate ze muzimbamu ennyumba ze mugulamu ebizimbe ze mugulamu emmotoka ziba zinaawera ddi tebategeeza nti endiga zijja tugesa zikole ki endiga zijja tugesa zeebime zibikoobwe anti ojja kundabira endirimba anti Pastor Bugingo ng'akola ki ng'agwambala pasita ajja gwambala nzimba buli nange ayinza okuba nga nzikiriza nti Pastor Bugingo ayinza okugwambala ayinza okugwambala ate munagenda mu Amerika gye mugenda omukukunula yagulayo dda ennyumba ye obaoliawo n'obutuze yabufuna dda obutukira okugula ennyumba yeteekerateekera ddala n'abasajja baba bagezi bwe giwunyirawo n'alinnya bulinnya kanyonyi ke ng'agenda afuluma Uganda mugenda okuzuukuka nga yafulumye dda Uganda kuzannya gwe n'okuzannya naye nga munange ensonga zeezo sibagambe nti Pastor Bugingo agenda kudduka mu Uganda bagambe nti abantu abasinga oluusi batera okugwambala ne bakola ki bafuluma amawanga si Uganda yokka ne bafuluma amawanga ag'enjawulo oluusi nga giwunye ne babakulembeze oluusi nga gibawunyidde oluusi abamanyi kwakyamanya okugwambala ne bafuluma ne bagenda mu mawanga amalala kale ne Pastor Bugingo naye kumpi alinga nga mukulembeze w'ensonga nti alina abantu bangi bakola ki abamukkiririzaamu awo ku kyaki ya Canan naye ngayo Pentagon ekyamazima teriiyo tukkirize Pentagon teriiyo esente empeterevu matiriyo ebyuma baagala okuba nga baziyimbisa byonna bintu bya bbeeyi ate ze basobola ze bakozesa n'oli abagambo yaziyagula ekizimbe nansana mukiri mu kawumbi kamu kiwali nansana ku masitoowa mu kizimbe kinene bakipanga ate nansana ku masitoowa wali ebizimbe ennaku zino ati yali akoteko ku oimaloodi n'oyimirirako awo kuli nansana ku masitoowa wali ebizimbe waliwo ekizimbe awo kinene ndoza kiri kumpi wane kiba opposite ne Bank of Africa ekizimbe ekibagamba kya Bugingo kiri kumpi ne Ekiriwo supermarket ekyengulu awo kiri opposite ndowooza ne Bank of Africa ekizimbe ekyo kiri awo kinene bitya ekigula akawumbi kamu kya Bugingo ekigula akawumbi kamu ezo zonna sente za kuzimba Pentagon abasinga bali bagamba kyagala okufuula Pentagon ekyo kiyinza bamala nammwe nakubadde kinene endiga ziba zinaasabira mu kalina omwo ziba zinaasabira zitya mune ebyemuko ebitambula akadde kano naye ngaekyogamba mukyagenda okufuula kyaki si bituufu ebyo naye nga information yafuluma angiraga nti akigula bilioni amukiri awo nansana ku masitoowa ku Koyima Road awo opposite ne Bank of Africa kumpi ne Ekiriwo supermarket. Stay on YouTube platform, babe, bulungi mbagala nnyo mweraba.